Aniriza ku STV kadde kamawulire gafa mu Luganda kekana kadde kenyini akalagane wetutuukira okuba nti tukutuusaako ebibadde gy'otabadde nze hasifu sekiwungo okuba nti nga kutuusaako ng'Abaganda balugera nti tezinaabala teziranda gobe kale nabwe ekityo nange sijja kuba nti nkulwisaayo kankulage ku bikulu oluvannyuma kikomewo n'amawulire gaffe mu bujjuvu. Ebikulu omutanda ajja kuba bulungi temweraliikirira. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ayogedde ku nsonga z'omutanda. Gavumenti efulumiza olukalala lw'abaawambibwa mu biseera by'obululu okwetoolola eggwanga. Abatali ku lukalala luno tetumanyi gye bali. Nze gye ndi mulamu, Lord Mayor Elias Lukwago yanukudde abadde batandise okumubika. So ng'ate mu by'emizannyo, Uganda etandise okweteekateeka okusobola okwetaba mu mpaka za Olympics ezijja. STV Select Ey'enjawulo tuba tutusimbudde n'amawulire gaffe mu Luganda agabadde gy'otabadde nze hasifu sekiwunga era eggulu eryokulembedde olunaku olwaleero katutandika eno ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga avuddeyo n'annyonnyola ku nsonga ezigenda mu maaso. Abantu babadde batandise okuba nti bakubaganyako empawa ku mikutu egy'enjawulo babadde batandise n'okwogerera ebyanjwanjwa. Okusinziira ku Kamalabyonna ategeezezza Obuganda nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ajja kuba nti ajjanjabwa era ng'embeera abasawo bali mugenda maaso n'okuba nti bagitambulirako bulungi nnyo okulabika nti Ssaabasajja Kabaka asigala ng'akyalamula Obuganda baffe akyali Mmengo era akyalamula. Oluvannyuma lw'ebifaananyi n'ebigambo bibadde bongeesebwa ku mitimbagano nga bikwata ku mbeera y'omutanda sako n'abaana b'eŋŋoma okuvaayo ne bategeeza nga Ssaabasajja bw'abaddemu n'obukosefu, leero Katikkiro avuddeyo okutangaaza Obuganda ku bino byonna. The occasion at Mengo Palace on that day, and those who followed the events on television and social media may have noticed that the Kabaka's disposition was different from that his subjects and general public are used to. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lutatutte budde buwanvu, Katikkiro ategeezezza nga bwe kiri ekituufu empologoma erimu okusumbuyizibwamu ekirwadde kya allergy oba oliawo kino nga kimulobera n'okwambala akakookolo. We all face health challenges from time to time and they need to be effectively managed. And in the Kabaka's case, the challenges are related to allergies which, when they attack him, cause breathing difficulties, especially when he has a mask or a shield over his face. The allergies are being effectively managed by the appropriate medical experts. Katikkiro era asambaze n'ebibungeesebwa mu bantu nti oba oliawo omutanda bandibanga baamulungira kanyo kawulire oba emmimbiri. The rumors doing the rounds that the Kabaka was poisoned are totally false. I would also like to dispel rumors being posted on different social media platforms. They are baseless and should be totally disregarded. Otherwise, they will cause undue anxiety. Katikkiro akkaatirizza nti buli omu alwala ng'abantu abalala era n'agumya Obuganda nti yadde omutanda ali mu mbeera bw'eti naye abasawo be bakola buli kisoboka okulaba ng'embeera ye edda mu nteeko. I would like to assure the people of Buganda and all Ugandans that the Kabaka's condition is managed with requisite expertise and we hope and pray that the Kabaka will achieve full recovery soon. Ai Katonda kuuma Kabaka waffe. Bino byonna byajjawo oluvannyuma lwa Ssaabasajja okulabikako eri Obuganda ku mazaalibwa ge ag'emyaka 66 ku lunaku olwokubiri ssabbiiti eno, kyokka oluvannyuma lw'omukolo abantu naddala ku mutimbagano ne batandika okusaasaanya obutambi obw'enjawulo obwoleka embeera Ssaabasajja Kabaka gy'alimu, ng'abamu bo bagamba teyabasanyusiza n'abandi nga baagala bombu beesonde oba oliawo bakole ku mbeera ye. Kinajjukirwa nti Obuganda bubadde n'ennyonta y'amaanyi nnyo eri omutanda era nga n'abamu baali beesungadde okumulabako mu kuggalawo emipiira gy'amasaza kitende kyokka ne batamulaba era nga babadde bamwesunga nnyo. Nze Arafat Musoke, STV Select Ey'enjawulo.
Ozeeyo kati nno bwe tweyongerayo kinajjukirwa nti abantu ab'enjawulo baabuzibwangawo mu biseera by'okunoonya akalulu naddala omwaka oguwedde n'okutuusa kaakati waliwo abatannabakuba nti bakuyubwako emmunye. Okusinziira ku minisitule ekwasaganya ensonga z'omunda efulumiza olwaleero olukalala olwegamba nti bo be balina okusinziira okuva mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga era ng'okusinziira ku lukalala bali 130 bokka. Minisitule era etegeezezza nti bano abatali ku lisiti eno abatali ku nkalala zino bo tebamanyi we bali. Mu biseera by'obululu ekiwamba abantu kyeriisa enkuuli ng'abantu ab'enjawulo naddala abavubuka be bawambibwa ku biteeberezebwa okuba nti baali beenyigira mu bumenyi bw'amateeka ssaako n'okukuuma mu bantu omuliro. Kino kyaviirako ne bannabyabufuzi okuvaayo okubanja abantu baabwe naddala bannakibiina kya National Unity Platform. Okwekalakaasa era bayita mwenna mwekalakase mu ddembe nga mubanja abantu baffe abazze bawambibwa nga bawambibwa mu zidrooni ne mu motoka endala ng'era kino kibadde kikolebwanga ku biragiro bya Mwami Museveni. Twagala amagye, poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe bikomyewo abantu baffe oba balamu oba bafu. Gye buvuddeko twawulira omudembeze ng'anenya abatta omukulu oli yali kyakkaanya na mudembeze yali mu buyinza. Naffe tunenya gavumenti eriko okukwata abantu lw'okuba tebakkaanya. Ensonga zaatuukira ddala mu Paalamenti era minisita w'ensonga z'omunda Honorable Ey'enjawulo kwe kuvaayo okufulumya olukalala lw'abawambi bwe yali agamba gavumenti bye yali erina akaseera ako wabula ng'okusinziira ku lukalala lwe abakiise ba Paalamenti ab'enjawulo baavaayo ne babakanya olukalala luno nga bagamba telukwatagana na zaabwe ze balina. Olwaleero gavumenti efulumiza olukalala lw'abawambi beerina nga bano basoba mu 130 era ng'okusinziira ku minisitule ekola ku nsonga z'omunda egamba bano bukabi balina okwetooloola eggwanga. Nze Hasif Sekiwunga ku lwa STV Select Ey'enjawulo. Wabale nnyo olw'emboozi eyo kale tusaba abo bonna abaabuzibwawo abakyali mu bifo ebitannakuba nti bitegeerekekwa guludde nabe nga abasaasira baveeyo ate nabo basobole okulabika nti badda mu b'eŋŋanda zaabwe. Kati nno we tweyongerayo sabbiiti ewedde wabadde batandise okuba nti babitambuza nga Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago bwe yabadde naye akuwuddwa Katonda. Kati nno olwaleero amawulire gavuddeyo nga gategeeza nga Ssaalongo Erias Lukwago wali mu ddwaliro e Nairobi ajjanjabibwa era nga kigambibwa nti yatwalibwayo oluvannyuma lw'okufuna nti ayina obadde bukosefu mu kifuba ssaako ne mu lubuto. Sabbiiti ewedde Lord Mayor w'e Kampala Erias Lukwago yadduse mu ddwaliro lya Nairobi Hospital mu ggwanga ly'e Kenya nga biwadaawada era ng'okusinziira kwa lipoota eraga nti Lukwago yali apookya n'obulumi mu kifuba ssaako ne mu lubuto era nga kino kyazza oluvannyuma lw'okutwalibwa mu malwaliro ga kuno ag'enjawulo naye nga mpaawo kikyukawo. Wabula mu sabbiiti yennyini ewedde wabaddewo ababadde babitambiza ku mikutu emitimbagano egy'enjawulo nga batandise dde okumubika ekintu Lord Mayor ko n'ekibiina kya FDC kye bavuddeyo ne bawakanya era nga kwe kufulumya alipoota eno ssaako n'ebifaananyi eby'enjawulo ebiraga Lord Mayor ng'atambulira mu ddwaliro lino akabonero akalaga nti tali bubi nnyo. Okusinziira ku bigambo Lukwago byawandiise ku mikutu gye egy'enjawulo yeebazizza abantu okutwaliza wamu okumulaga nti bamufaako era ne yeebaza n'abasawo bali mu ddwaliro ly'e Nairobi olw'okukola obutaweera okumujjanjaba era n'agattako nti essaawa yonna waakudda ku butaka. Nze Hasif Sekiwunga ku lwa STV Select Ey'enjawulo. Kale bye byonna ebivudde obuuyi obwo katusabe guludde ne abe nga akusuusa Lord Mayor w'e Kampala Erias Lukwago. Kati nno emboozi eri gye tusoose okukulaga yegenda okuviirako ddala omulama gw'olunaku olwaleero kiki ky'olowooza ku lukalala gavumenti lweyafulumiza olw'abantu abali bawambibwa gavumenti egamba erinako 130 bokka. Buganda buyina engero nnyingi ezogera ku nsonga ez'enjawulo oba oliawo zigezaako okuba nti ziruŋŋamya n'okuteebereza kiki ekiyinza okuddiira. Leero lwe lugero lwaleero luno. Olugero lwa leero Joya Zikemba tosaayo matu. Amakulu g'olugero luno gali nti abantu abasinga bayambako bannaabwe mu bintu eby'enjawulo omuli okubazika ebintu byabwe kyokka ate ne batandika okubitambulirako ssaako n'okubirondoola. Ekikolwa kino si kituufu olw'ensonga nti ebiseera ebisinga omuntu ono aba yazise ekintu kino nga takwesiga abeera akulingiriza nnyo ekintu ekiyinza n'okukumalako emirembe. Select Ey'enjawulo ekyagendera ddala mu maaso kkiriza tube nga tugendako mu kuwummulamu katono nnyo tugenda batukomawo n'emboozi endala nnyingi mulimu ne gano. Mu malala ge tuleeta poliisi ekutte omusawo w'ekinnansi eyasse omukazi n'omwana ng'azaala. STV Select for Fun.
for fun. Chali naffe Steve Select Ey'enjawulo kitundu kyakubiri tukitandise ne poliisi mu district y'e Kagadi ekutte omukyala yabadde azagezaako okulabika nti azaalisa omukyala omuzito mu ssabo. Kigambibwa nti omukyala ono gwe yabadde azaalisa yafiiriddewo ssaako n'omwana gwe yabadde yakazaalibwa naye n'abanga afiirawo. Eyakwatiddwa ye Shafarina Nyiramugisa ow'emyaka 28 nga mutuuze w'okukyalo Lugashali mu district y'e Kagadi. Kino nno kiddiridde oluvannyuma lw'abatuuze okwekubira enduulu eri RDC w'e Kagadi bw'omukyalo ono aludde ng'azaalisa abakyala banne ate ne bafiirayo mu ssabo lye. Oyina ekyandiko kikwereka ngu onooragirwa kuzaalisa? Ekyokubanza lyali tutakiina bakwayanjira ngu otinde ekyandiko ky'okumwikiriza kuzaala. Ebyo byakyandamukage byagamba ninjireka genda yaza nkaherese oba nkanka yashoma yahurira ngu nibazaara barikuraba oba nahiguro banika konka ekitwenda ngu saara tukorre n'okuza omu rurengo rw'abafumu rutari rurengo orw'abashaho abazaari. Mu mwezi gw'okunanga ennaku z'omwezi 2 omwaka guno ogwa 2021 omukyalo ono yazaalisaako omukazi eyali olubuto naye era n'alemererwa n'amufaako. We have been receiving very many complaints about her. And since she started her health center or her health clinic, anything that we call Salas or hospital, whatever, 6 women have already lost their lives. For children, you cannot count them. There are very many. Because if the women survive, it means the child has to die. Lilian Buteraho aladisi w'e Kagadi agamba nti yasanze omukyalo ono ow'ekinnansi ng'alina eddagala ery'ekinnansi ng'era lyakozesa ng'agezaako okutaasa obulamu bw'omukyala wamu n'omwana naye n'alemererwa. Before Easter, that was Thursday, the whole Thursday, one of our women died from Sarah's place. Reason that woman was referred from Rugashari to Kagadi Hospital. But Sarah, in her own wisdom, told her that she can manage. So Sarah took that woman to her home. The uterus ruptured, I can say, ruptured, it busted, and the woman died, and the child died. So when we got all those complaints from locals, the chairman LOC3 called us by names that this woman is killing people. That's why we went to Rugashari, we picked Sarah, we found her with all sorts of medicines, herbals, that it is helping her to make women produce. So we Nyiramugisa Sala omusawo w'ekinnansi eyakwatiddwa mu kwogera kwagamba nti aludde ng'azaalisa abakyala bano okuva mu mwaka gwa 1996 paka nakati mbwera yakazaalisa abakyala abawerera ddala 2 naye 6 gokka be baakafa. Abafe byo ni babiri bombi. Nisa bandi bafaga bahire mu bari mu rwari. Bafiraga mu rwari nkabainga. Nkabashatu. Tumasane wonka batano. Justin Tumwebaza akulira eddwaliro ly'e Kagadi avumiridde nnyo ekikolwa kino. The home was not hygienic enough. The women were delivering on floor and the floor was very dirty with a lot of dust, with a lot of rubbish, and it is not recommended in our guidelines. So that's why we went there and we have brought her to police so that she may answer charges, because as a TBA, she's not supposed to deliver any mother. She's supposed just to refer them to the health facility. Okusinziira kwa lipoota eyakolebwa ekitongole ky'obubaka bw'e Bunyoro mu mwaka abakyala abali embuto abazaalisibwa abasawo b'ekinnansi 2 ku buli 100 be bafiira mu masabo gaabwe. Not saying it is Sarah alone. It's because we have got Sarah, but people are there. Where we have got Sarah in Rugashari, you never know. There are very many people in Ndeiga, in Chakabadimo, or elsewhere. But we are requesting health workers to find out, because we have got this because of health personnel. They were also crying, including the citizens. Edith Nabagereka, STV Select, Ey'enjawulo. Mawulire ga nnaku, mawulire ga ntiisa, mawulire gakwasa ennaku. Kale nno tugezaako okulabika nti tubakubira omulanga mwenna abatalina buyigirize bumala okuba nti temugezaako okulabika nti mwetantala ku bintu byemutasobola ate nammwe omuntu wa bulijjo
weetaaga okuba nti weegendereza ndala ensonga ezituuka ku bulamu n'ogenda mu bantu abatuufu abakugu abatendeke abateekeddwa okuba nti bakola ku nsonga eyo. Kati no mu kibuuzo kyaffe ku mulamwa gwaffe gwe twakuleetedde olunaku lw'olwaleero nga tukubuuza kiki ky'olowooza ku lukala lwa gavumenti olwafulumye olw'abo abaawambibwa nga gavumenti egamba erinako olukumi mu bisatu bwokka okwetooloola eggwanga lyonna. Tusoma ku ndowooza zammwe naawe kennyini osobola okugenda ng'oteesa naffe ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ne tuba nga tumanya ndowooza ye esobola okuba nti egassa ssaako n'okutaasa eggwanga lino. Kati no tutandikidde n'ono ono ye Carrot Mwinya mwebale nnyo ewaati bwatutegeezezza. Tugende ewa Geoffrey Magambe agamba kituufu gavumenti ekwata abo abasinga obukyayi okusobola okutangira obutabanguko mu ggwanga. Buli nsi ekikola si wano wokka mu Uganda kikolebwa okutangira buvuyo mu nsi. STV Uganda, thanks for the good work. Ani ono ayinza okuba nti addako katulabe. Okay, kale bwatyo bwateeseza ku nsonga eyo ndowooza ebyuma bikyankalanyemu n'atusonyiwamu olwaleero. Tugenda batweyongerayo n'emboozi eyo sigala ng'okyaweereza endowooza yo era ng'ogezaako okulabika nti oteesa naffe. Endowooza ye yesobola okuba nti etaasa eggwanga lino, endowooza ye yesobola okuba nti gye basinzirako obaolyawo okubaganyako ebirowoozo ne mu paalamenti. Tweyongerayo n'amawulire gaffe ag'omu Luganda mu kanyomero kaffe akasekanulya munnaffe Musoke Arafat olwaleero atuleetedde abakyala basinga okuba nti balungi wano mu Uganda. Sekanulya. Abakyala abalungi, bannalulungi, embooko, emboosera, abatemagana nga zaabu, bannalulungi b'eggwanga lino. Oba abakyala bakyasinze okuba abalungi mu ggwanga Uganda obadde bamanyi. Kale olunaku olwaleero mu Sekanulya okusinziira ku kunoonyereza kwe tukoze tukuleetedde abakyala abakyasinze okuba abalungi ababalagavu mu ggwanga erya Uganda. Totemya ngenda kuwa abakyala 16 abatambuza abasajja akannaginaji abaakolamu abakyala abalungi. Bikira Maria baasinga enneema boyiwaka amazzi ne baganywa bakalaala. Olw'obudde ngenda tandikira ku kifo kya 16 mpaka kwasookera ddala era ng'oyo yajja okuba nga yasinga mu Uganda yonna. Mu kye 16 ye mukyala ow'ebitone oba ow'ekitone Desire Luzinda, mukyala muyimbi era ng'alina ne bizinesi ez'enjawulo. Ali mu kye 15 ye mukyala era nga mumbejja okuva mu Bwakabaka bw'e Tooro amanyiddwa nga Juliana Kanyomozi, naye mukyala muyimbi yakolako ku laadiyo ennaku zino nga muzadde. Ali mu kifo ekye-14 ye Daniela Mayanja era nga yono mukyala w'omuyimbi Joseph Mayanja gwe mumanyi nga Kamiliyoni, mukyala mukozi ate nga mukyala w'amaka. Ali mu kye-13 ye mukyala Spice Diana, mukyala muyimbi nga yakagwa ne mu bintu kati mpulira mbu yagenze na Tanzania kubaako nnyimba za recordinga n'abanene eyo. Ali mu kye-12 Wanshiba Karungi era nga mukyala muyimbi twesaana bwe bumu ku buyimba bw'alina, mukyala mukozi era nga mugagga n'akasente akalina. Atali mu kye-11 ye mukyala amanyiddwa nga Zuwena Kirema Sali, mukyala w'omuyimbi Rastafari Bebekul Gagamero Ting Dis, mukyala muzadde era nga mukyala mukozi alina ne bizinesi ekola keeka. Ali mu kye-10 yamanyiddwa nga Flavia Tumusiime, ono akolanga guno gwaffe ogw'oku radio ompozi ne ku televisioni ezimu, amaze ebbanga mulimu gw'amawulire n'okukola ku radio ne TV era ng'ono abasajja bamutulako ne bayiika endusu. Atali mu ky'omwenda si mulala wabula omukyala amanyiddwa nga Martha K, ono alabikira nnyo ku buvidiyo n'obutambitambi ku mitimbagano egy'enjawulo era ng'ono waliwo n'ebibungeesebwa tibeeyagalako ne Samusingi Waiki Benda Boys Otenda. Ali mu ky'omunaana yamanyiddwa nga Rema Namakula, mukyala wa Hamza era nga ye Mama Amal, mukyala muyimbi era nga awandiika n'obuyimba. Ate ali mu ky'omusanvu ye mukyala amanyiddwa nga Zari Hassan oba Zari Tiari, mukyala musoga, mukyala mulungi nnyo era nga yaliko ne mukyala Diamond Platinums n'abeerako mukyala Ivan Semwanga, mukyala mukozi nnyo naye ekisinga okukutula abasajja ku ye lyeriiso. Mbulitunuulira mu kiwanga. Kati ali mu ky'omukaaga ye mwana muwala amanyiddwa nga Pia Pounds, kakyala kabalagavu nnyo era kasufu anti naawe okeerabirako, kakyala kayimbi ate kwolesa n'emisono. Kyokka nga ali mu ky'okutaano one and only mukyala Vivian Julian Mbuga, our very own CEO
STV bino tebiriimu feeling naawe ojja kukkiriza sokola bewaaka kamuddemu omukyala ali mu kyokutano mu bakyala basinga obulungi mu Uganda ye mukyala Vivian Jalia Mbuga mukyala w'omugagga amanyiddwa nga SK Mbuga ali mu kyokuna ye mukyala amanyiddwa nga Babi Rugajo Itungo Kyagulanyi Sentamu era nga yono omukyala w'omuyimbi era pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Sentamu muwandiisi wa butabo awandiika n'emizannyo ali mu kyokusatu omwana ow'endiga amanyiddwa nga Zani Brown mukyala muyimbi bannanga alina akasusu ali mu kyokubiri yamanyiddwa nga Grace Nakimera mukyala muyimbi era nga alina eddoboozi eggono esseeneekerevu ono buli musajja akkiriza nti Grace Nakimera kyekirooto kyange asingira ddala omukyala akyasinze okuba omulungi mu Uganda yonna essaawa eno atambuza abasajja akannajinnaji atambula serebu ye mukyala amanyiddwa nga Anita Nantumbwe Fabiola yagalagaana kkiriza ogaane y'omu ku bakyala basinga obulungi mu Uganda mbaweeyo bonus bano ababiri tukyabatunuulira Diana Nabatanzi ne Doreen Kyomuhangi ye Nzara Fat Musoke ne Sekanolya mu Select Ey'enjawulo eno ye Nantagwa Buwomi Sekanolya. Arafat gasobodde okuba nti atuleetera olunaku lw'olwaleero gwateerabyemu oba atalabyemu Muganda osina kinti mukwano gwo oba osanga alina byabulamu ndaba wano DJ Lennox ali wano agamba ng'oweewaka simulabyemu Lennox ensonga zijja kuba ziterera tofaayo kati no wetweyongerayo by'emizannyo tukimanyi bulungi nnyo nti ebula ennaku 10 zokka okuba nti Olympics empaka za Olympics ziddamu okuba nti zitojjera kati no olwaleero ne Uganda etandise okuba nti yeeteekerateekera empaka zino nga ebula emyezi ebiri empaka za Olympics zigibweko akawuwo mu ggwanga lya Japan omukululo gwatandise okwetegekera empaka zino ez'emizannyo gy'ensi yonna era nga ekibiina ekitwala emizannyo gya Olympics ekya Uganda Olympics Committee kyatandise kaweefube ow'okubala ennaku 10 ezibulayo empaka zino okugibwako akawuwo ku mukolo ogwabaddeyo erugogo ku kitebe ky'ekibiina kino ssaabawandiisi w'ekibiina kino omukyala Peace Beatrice Aikuru yatangazza ku bazannyi n'emizannyo abayiseemu okukiikirira eggwanga. To 19, these are athletes qualified by ranking. In the track of in the sport of athletics, you have both entry by standard and entry by ranking. Ranking, if there are no qualified athletes or if the number for a quota has not reached what was set, then the athletes who can be qualified by ranking. As of now, we have those 4 athletes, they are qualified by ranking. That's Benjamin Kiplagat, Rachel Zena, Lenny Shida and Oscar Chilimo. Mu ngeri y'emu yalambuludde ku muwendo gw'abazannyi 25 bassekinnoomu abagenda okukiikirira eggwanga era ng'omulundi guno abakyala be basinze ku ttiimu mu mizannyo ng'emisinde okuwuga okukuba enkasi ebikonde abasitula obuzito abaskating era nga ne ttiimu ya rugby eya Uganda erina omukisa okwesooga empaka zino singa ezannya empaka ez'okusunsulamu n'eziwangula. And the 3 boxers. So out of the 7 marathon athletes, I said only 3 will be allowed to participate or to be eligible for the games. The total number of athletes as of now, we have the 23 qualified individual athletes by ranking and by bout, and we expect to have the 2 swimmers on universality. That gives us a total number of 25 athletes for the Olympic Games. And of course, what you can note on this list is that for the first time, we've had more women. As we stand now, there are more women than men. Mu buufu bwe bumu ategeezezza bagenda tandika enteekateeka ne kaweefube okwetegekera emizannyo gino mu kuwa abazannyi amaanyi n'okuwa abawagizi ne bannayuganda amawulire ku ttiimu y'eggwanga n'okuwa ebyafaayo ku bazannyi ne ttiimu ez'enjawulo ezaali zikiikiridde eggwanga mu mizannyo egy'enjawulo ng'empaka ezinatandika mu ggwanga erya Japan. So many stories of how our athletes, those who have represented us in the Olympic Games, how their stories are. Now, there will be interesting stories of the Ugandans who have participated in the first Olympic Games, that's 1956. Ku mukolo gwe gumu banka emu mu ggwanga ewaddeyo ettu lya bukadde 54 abazannyi beekubeko enfuufu mu kwetekera empaka zino.
mu kwogerako abamu ku bazannyi abagenda okwetaba mu mpaka zino okuli Halima Nakkayi ow'emisinde ne Shadiri Musa ow'ebikonde boogedde ku mpaka n'emizannyo egyengedde. Nosigala nga ngobeera ki bakochi bange kye bampa kye bamanyi nti no kye kituufu kye nnina okukola, so nina osigala ku mulamwa nga ndi focused nga mpaayo ekisinga nsobole okudduka bulungi e Tokyo. In the meeting at the UOC for the partnership or sponsorship from ABSA Uganda, I think this partnership will make us be more focused on what we're doing or where we're going, because they have come to sponsor us and to put in more money, which is what I think that our sweat is being appreciated or we are recognized. Ye omukungu wa banka eno naye agasa eddoboozi lye ku nteekateeka eno n'enkolagana. Kolaganye ne Uganda Olympics Committee okuwagira ba athletes baffe nga Uganda nga team Uganda bagenda okutekinga part mu Olympics. Nga tuwaddeyo ssente miliyoni 5.4 n'obutundu 5 busobole okuyamba ba athletes abamu baddusi abalala kubi babikonde busobole okubayamba okufuna medical insurance, training kit. Empaka za Olympics za kubeera mu ggwanga era Japan mu kibuga Tokyo wakati w'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omusanvu n'ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogw'omunaana nga ttiimu y'eggwanga yakulemberwamu kapitaano Joshua Kipri Kiptegei na Kinkuwa Misinde mu nsi yonna. Saika Yasin Sekalala, STV Select, ebyemizannyo. Kale kwebale nnyo munnaffe olw'emboozi eyo kkiriza tube nga tunzika muliri gaffe olunaku lw'olwaleero olunaku lwakutaano enkyaggandalo nabwe ekitotonywa n'ovuga ate naawe avuga n'obwegendereza. Ssaabasajja Kabaka awangali tusuubira Pulezidenti w'eggwanga lino His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okwogerako eri eggwanga ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero. Kale nabwe ekito sigala ng'oli ku STV, ensonga ezo zonna zigenda kuba zigendera ddala mu maaso wano ku lutimbe gaggadde butereevu. Nze Hasifu Sekyunga, tulabagane ku Mande.